Kulikayo mukumulamu oko elange kitundu kya kino tugenda kitandika n'omugenyi waffe atukyaliddeko mu studios za WBS TV akawungezi k'olwaleero Sarah Eperu mona FDC nyabo tusanyusa okukola mu studios za WBS. Kale nyabo embeera gye tuli campaign zigamba zitya? Campaign zigenda bulungi. Candidate wange Dr. Kizza Besigye akola bulungi. Campaign ebifo ebisinga tubitabaddemu amaze Karamoja sub-region Nacholi sub-region kati ali Mulango sub-region. Njagala kwebaza bonna abatuwagira ndozo obuwagizi obulaba abantu bamuwagira nnyo okulaga obuwagizi bamusondera ne sente bamanyi yali mu opposition talina sente za mu omusolo zakwatako nga bali ababbe zaffe era bamuwa ebirabo bingi nnyo ku luno ensolo ku kizigo kweri. Ndoza ngenda kutandikira kubanga tuze tulaba okuvira ddala nzero natandika okugobera ebyobufuzi bya Uganda ndabye abantu nga bajja basuubiza abalonzi bwe munonda kino ku mulundi guno ndabye nga Dr. Kizza Besigye yeesibye nnyo ku nsonga y'abasomesa. Simanyi kikyolooza ku nsonga eyo singa ddala tumwesize bannayuganda bamwesize najja ng'omukulembeze wa Uganda. Eno si manifesto yaffe esoose okuteekamu ekyabasomesa njagala kitunuulira ne civil servants bonna okuteeka wamu. Embeera gye tulimu ekisireetedde ddala ebyenjigiriza okuddirira kubanga abasomesa tebabasasula bulungi tebali well motivated. Osanga omusomesa tasobola kufuna sente zimusobozesa kusomesa abaana be kugula mmere waka kutwala abaana mu ddwaliro n'okubambaza. At the end of the day tebabeera motivated mu bibiina tebasomesa bulungi baana. Osanga abasomesa abagenda mu kibiina ng'enjala ebaluma basanga abaana bavudde eka kuba government tewa abaana mmere ku ssomero nga nabo enjala ebaluma. At the end of the day bye basomesa byonna olabira ddala nti tebivaamu abaana tebasoma bulungi. N'ekyesiira tugenda kusinga kuyiteeka ku byanjigiriza okuwongeza ssente z'abasomesa aba primary ku mitwalo 65 n'aba secondary kakadde kamu. Ezo ssente weeziri andaba sagala kirowooze nti ebintu ebimu Mwami Museveni mulemye okukola kuba ssente teziriiwo. Ssente weeziri n'esinga babbanzibe endala misallocatinga kati ng'okubeera ne abantu mu government abatalina nnyo kye bakola kwongera ku mbeera ya muntu wa bulijjo. Abantu nga presidential advisors tulina presidential advisors 100 naye nga nabo Mwami Museveni bamulaba ku TV nga nze bwe mulaba ne mawulire tebamadvisinga. Tulina baradisi kyamukisa mulungi ku luno ne Mwami Museveni yakirabye nti Dr. Besigye bulijjo kyazagamba nti baradisi tebalina mugaso balya sente za mu amusolo za bwerere. Tunulira RDC omu awufuna obukadde busatu naye omusomesa asiba mu kibiina okuva ku makya okutuuka olw'eggulo afuna emitwalo 2-3 nitulabedda nti kyo kiri wansi. N'ekyo ekimu ku manifesto yaffe kye tugenda okukola kuongeza misaala gy'abasomesa. Tugenda okufa okulaba nti tugenda kuwa buli mwana laptop. Ekyo kijja okuleeta abasomesa bajja kubeera motivated babe nga basomesa n'omutima gumu abaana basobole okuyita. Ndowooza kati amasomero agasinga olaba grade ziri wansi naddala primary abaana abasinga ogenda kwesanga bagudde secondary failures. Kiki tugenda okuteekako essira ate kisoboka kuba sente ze babba tugenda zikendeeza. Number one item gye tulina mu manifesto yaffe kukendeeza corruption. Bwe tukendeeza corruption ne sente zino ze baddiibuudde okwonoonaayonoona kyasogeddeko ne parliament is so huge. Parliament nene nnyo waki tubeera parliamentarians abangi bwe batyo ate sente ze tubateekamu nnyingi. Kati bw'okendeeza sente ezo ofuna sente ezongeza omusaala guno. Abeera batidde nnyo balowooza tekisobola kukoleka naye tusobola ekikola nga tukendeeza ekibba corruption eri mu government. Sarah oli munnabyabufuzi era ekisaawe kino kimazeemu ebbanga ddene nnyo. Simanyi oba okimanyi nti wano mu kusuubiza kitwanguyira ne bwe tutuuka okutuukiriza kiba kizibu olw'ensonga nti waliwo embeera olumu gye tutaali naye eri eyo mu maofiisi etasobola kukkiriza kutuukiriza ekyo ky'oba osuubiza. Kasita okendeeza obubbi corruption yeddagala namba emu sente zijja kubaawo. Kasita otadiibudda sente kuziteeka mu bintu ebyo byenjogedde ekyo kyangu nnyo okukola oyinza n'ekikolera myezi 3 nga wakayingira mu bukulembeze. N'olwekyo nze nina essuubi Dr. Kizza Besigye manifesto ye eya FDC ajja gituukiriza mu bwangu ddala. Twakitegeddeko nti nammwe ekirwadde kya ekibiina kya NRM kirabika nga ekyayingidde mu FDC mwatandise okufuna ba single candidates wano ne wali. By the way kyo kyaliyo nekyo njagala okugamba si party policy nti abantu baleme kuvuganyizibwako nti naffe tubeere sole candidates. Singa kyali party policy tetwandivumiridde kirimu NRM nzijukira Mwami Museveni ekyankwanzi bamuwa sole candidate.
kati kino ekyazze mu FDC kibi nnyo kubanze kinswaza n'okwogerako bino ebintu bye tubadde tujja tuvumirira mu NRM nti barring fencing ebifo bagala basol candidate kino kyajjawo olw'abantu abatono ennyo mu FDC abatya okuvuganya ng'ate kikyamu decision yatekingwa party president mu meeting emu gye bali mu management nti ebifo ebimu birekebwa abantu abalala kiri undemocratic party president wange bulijjo agamba nti you can't give what you don't have. Exactly. Wetubanga tetulina internal democracy mu kibiina kyange. We can't give it. Nekyo kyali kibi nnyo naye tekyali position ya party yali position ye ng'omuntu ng'abantu abamu mu party bamunyigiriza nabaga nti kati ffe criteria gye bakozesa nti baabaluddemu ennyo be balina okubanga bali fencing w'ekifo. Argument yange nebeera bw'oba oluddemu nnyo abaali balwanira ekintu ekyo bamaze mu parliament myaka 20 myaka 15 bw'oba omazemu emyaka egyo gyonna toyinza kwesubjectinga ku primary mwifo ky'okuleeta decision evumirira ekibiina kyonna kati batufaanaganya n'abenaremu nekyo ffe mu kibiina abasinga tukivumirira si party position naye yali position ya party president yakisalawo ne ba ring fencing ebifo by'abantu amamu. Sarah Ndoza oyinza okutangaza ku mulabi wa WBS TV waliwo ensonga yatuuka eya Mama Mabira ne mulaba nga Ddoke Musinde ne Amama Mbabazi ate juzi nendaba nga alwana okugenda ku Katooti ewa Besigye kino kiraga kifaananyi ki? Mama Mabira mukwano gwange n'ekikolwa kye yakola kya bwesimbu. She's not consistent mu Muzungu. Ye ku lulwe yasalawo n'agenda awagira Mama Mbabazi. Dembe lya muntu okugenda n'awagira omuntu gw'ayagala. Naye oba ogenza okuwagira tovumirira eno gy'ova. Twalina ekibi flag bearer Dr. Kizza Besigye. Naye bwe yasalawo okudda eri n'agenda ku mikutu gya radio n'avumirira n'amalayo n'asensebula. Ekitali mu code of conduct mu kibiina kyaffe tokkirizibwa kuwagira party omuntu yesimbewo mu kibiina kirala nga tebe tulina candidate waffe. Ekyo yakola nsobi era ndooza baali bamulindiridde bamuteeke mu disciplinary committee. Kati ye yatulagira ddala nti ekibiina ky'FDC takyetaaga. Kwe kuba nti waliwo abali besimbyewo mu constituency gye yali ayagala eya Kitgum municipality ne bavaawo omuvubuka ne Kaliti. Olunaku lwa primaries bwe lwatuuka ebintu n'abikyankalanya. Kati ye yali agambye nti tayagala kibiina ate waki yali yeyingiza mu kukyankalanya ki party primary. Party taking decision n'endoozinga ne Kaliti nga ye candidate wa Kitgum municipality. Lwaki kuba Beatrice Anyoya yali agamba ekibiina takyakyetaaga. Naye singa yali asigadde muli bandi conductinze electoral gundi primaries or alternative lendozo baba bandikozesa akakodyo kana akabike baleeta barring fencing ebifo okulekawo abo abali sitting kesi wagira n'akamu. Naye ensobi yaliye tali consistent ate bwe yadde eri n'avumirira ekibiina. Sara wali ozze ku Kyangora kyagenda maaso makati. Kyangora twalina akamyufu bebimu kwegamba ebitabula mu kibiina twalina akamyufu akabbibwa. Bennyini abali ba deputy presidents abali waggulu omu omukyala Alaso ataagala kumukubako kamyufu bwe yajja engora ye n'atekinga over the whole role of electoral commission n'ajjawo ba electoral commission bonna n'ateekawo muganda we era yaconductinga akamyufu okukakana akamyufu k'engora ne kabbibwa. Akamyufu kaba kabbiddwa wabeerawo engeri omuntu gy'asikinga remedy. Twateeka competition tugiweereza ku headquarter. N'ekyamukisa mubi gye n'omuntu mu management committee ye baarulinga nti ebyeteeso sub-region byonna teri kubiddamu era ebifo byonna bibeere ring fest. Kye kizibu nze kye nafuna. Kyanaku nnyo n'abenaremu ndooza bakoze bulungi otusinga kuba petitions ezibaddewo baziwuliriza. Naye ffe waffe party president okusalawo n'agamba teri kuwuliriza petition teri kwesimba ku bifo bino bibeere ring fest. Kyanaku nnyo aze wetubadde tulwanye ekya internal democracy baba bakya abusings. Nekyo nze saasalawo okugenda as independent ne kyannenyamiza nnyo era kiragira ddala nti ekibiina kyaffe ndowooza tukyabulamu okumanya internal dynamics eza party politics. Nga tumaliriza Sarah Epelu kagambo kikoina eri abawagizi b'ekibiina ekya FDC. Mwebale kutuwagira mwongere okuwagira ku luno ensolo ku kizigo kweri ebintu byonna ndooza mbiraba. Mwai Museveni naye kennyini atandise okuwagira Dr. Kizza Besigye byagamba awagira nti baradisi babi buli kimu kyonna olabira ddala nti kati aweddeyo
takyalina programu yonna gy'ateeka ku meeza abantu gye balina kukkiriza nekyo mwongere tuwagira olunaku lw'akalulu lutuuka mugende mukubire FDC akalulu mugende mukubire Dr. Kizza Besigye akalulu. Tuyanziza tukyayirako mu studio za WBS TV. Oyo ye mukyala Sarah Epelu muna FDC amanyiddwa nnyo mu kisaawe ky'ebyobufuzi yabadde atukyaliddeko akawungeezi k'olwaliro ngenda kuzaayo ate ewa mwannyinaze Kawesa Lowama akongereyo n'amazunsule.